Mr. Soze ekibozibozi. Bannange Mr. Soze ogenze nga tuli mu show. N'oyogera ku binene bye batufunira nti nosimanyi oli n'abamufunira omusajja n'amala naye wiiki. Obufumbo ne buggwaawo. Mr. Soze kinene ekintu nali nkirabyeko. By that time nali ndi mu secondary S2 ntandise okuvubuka. Nga Gaaya ndaba ku kyalo bangi abaali banneepikira naye Gaaya ono namutunuulira kubanga nze kuva dda nali ntunuuliranga nnyo famire ya Gaaya gy'avaamu efaanana etya okumwagala. Gaaya ono ye famire ennungi omanyi okubeera ku kyalo nga balina ennyumba yakategula ennyumba enyirira eriko compound buli kimu. Mr. Soze nga tutandika kweyagala na Gaaya S2 nga mpaayo ku ssente kati by that time Gaaya ne mugamba siyina ssimu n'agamba agenda kungulira essimu. Kati tuba tutuuka mu S2 third term Gaaya n'aŋŋamba bw'omala S4 ŋŋenda kukuwasa saakitwalanga kikulu mbeera mu A3 nga Gaaya annemerako nga mugamba nze sisobola kubanga yalina ebintu bingi emize mingi gye yali akola. Gaaya yono agenda ku mukolo n'akuba ddabo z'emmere va kukuba ddabo emirundi ebiri naye ng'ayinza okulya essowaani z'emmere nga 4 nga talya ssowaani za mmere zikkawa 4. Kati nga maama wange yamuŋŋaana dda nga ŋŋamba eyo famire erimu ensimbu naye ono maama wange nali mbeera naye maama wange muto. Naŋŋamba ogenda yingirira famire erimu ensimbu erimu ki like that. Famire si nnungi, famire bayina engalo be bayina ensimbu biki ebyo. Naye nga nze mbiwulira nanti love eno we batuwa ebyokulya ebyo ebicupa bya sooda ebinene nga babigula nga babiteeka mu nsiko nga tubinywa ne sisita wange omuto we tubyezibika nga ate sisita wange mugamba toyogera nga tubyezibika. Mr. Soze ebintu byeyongera mu maaso Gaaya nga muwandiikira leeta. Gaaya yali yakoma mu S4 bwe namuwandiikira leeta kati wano nzirayo eri ku accepted. Leeta yali ya luzungu. Gaaya oluzungu lwali lutono wadde yali yatuuka mu S4. Leeta yagitambuza ekyalo kyonna kyonna ng'ayagala bagimunnyonnyole nanti basisita be nga bagenda Kampala. Mr. Soze nga ŋŋamba eno ye relationship gye ŋŋenda okubeeramu nga tubeerawo kati wande ku olwo nange neesanga nga ndi mu kuziika. Gaaya yafuna essowaani y'emmere esooka n'afuna ey'okubiri n'afuna ey'okusatu n'afuna ey'okuna n'addayo ne ku y'okutaano. Bane natunuulira Gaaya ne mpulira nga nswadde kati waliwo omukwano gwange najja nankoonako n'aŋŋamba yoyo Gaaya gw'oyagala okutwala ndowooza omulabye engeri gy'ali amugolooza ewaka alya kyenkana ki. Nga togera kati olagira Gaaya mugamba ente bambi nze saagala kuriisa nali mu A3 third term holiday nga mugamba sigenda kuriisa naye kye ŋŋenda okugamba kiri kimu sigenda kufumbirwa nga mmaze S4 naye nga ye pulaani z'alina nti we mala S4 mufumbirwe. N'aŋŋamba kasita osomeddeko mu ssomero ery'ebbeeyi obitegeera. By that time nali nsomera ku Likoka abagimanyi eyo short form bagimanyi. Kati nga ŋŋamba bw'omala S4 ngenda kukolera mobile money biki Gaaya yalinamu kasente alina ennyumba naye ng'ennyumba yagizimba like ku ttaka lya taata wa aside naye ng'ennyumba efaanana bulungi. Gaaya we namugamba sigenda muwasa sigenda mufumbirwa. Gaaya ng'ategeka awo mbaga eya speed ng'amanyi ngenda mu holiday mu kyalo kubanga buli holiday nagendanga mu kyalo wadde gye nali nkulidde nga njja n'ensomero e Kampala naye nga buli holiday nzira mu kyalo. Gaaya ng'ategeka mbaga ng'agamba zino ennaku Deborah alina okubeera wano eno nga bagenda kwanjula. Omugole yasulawo mwezi n'anoba ng'empisa za Gaaya zimulemye nga Gaaya alya emmere omugole n'agamba nze bino sijja bisobola nfumba emmere y'abantu 2 ninganga afumba emmere y'abantu 10. Naye era nga naye omukazi baamumufunira bufunizi kati n'ayagala abanje ebintu bye okumanya n'eri famire yali enkambwe. Ne mugamba ssebo
omukazi yajja n'asula ewuwo okumala omwezi, ky'ogamba mwali temutundula vanira. Ebintu bye wasasula mwabitundulamu vanira, olowooza omuliiridde bwereere. Bandi awo ng'emboozi nange ntuukako ng'oli aŋŋamba wawona. Naye nze kati awo interest we yabulira, tebeeza bazze eno nga mama wange ampokera ebigambo, eyo famire togisaanidde, famire si nnungi, biki. Kati ne nkwata ebyo byonna ne mbigatta. Nengattamu n'engeri gayi ne ŋŋamba bw'aba asobola okulya essowaani z'emmere 5. Nga omanyi emikolo gy'omu kyalo ebyo kuziika emmere bateekako mpitirivu. Ne ŋŋamba bw'aba asobola okulya emmere nga taswala, bw'agenda bw'agisokomera bw'akomawo. Ne ŋŋamba oyo mmutwala wa? Kwe kwesonyiwa gayi kwe kuwasa. N'omugole oba yasulawo mwezi nga n'omugole anoba. Era ne gayi essaawa eno era akyali muwuulu, buli mukazi ajja omukazi alemwa. Mr. Sozi ekiboozibozi. Mr. Sozi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banayi wasuze otya Mr. Sozi? Mugamba mutya mwenna abasozi members? Kakati Mr. Sozi ekiboozibozi kyange. Kakati Mr. Sozi, nantuuka. Nali waka ewaffe ewa tata wange. Kakati nga walibaawo omwami oyo yankwana okumala ebbanga, naye nga simukkiriza. Kakati nga ntuuka nga nfunayo boyfriend ow'emyaka gyange nga twagalana. Kati nga boyfriend tutuuka tufumbirwa, tuzaala abaana. Kati nga tufunamu obutakkaanya, nga nkomawo ewaka wa tata wange. Kakati omwami oyo ng'addamu buto, ng'addamu nga mperereza. Nga ntuuka ekiseera ngamba yo waayi mwami amperereza maze ebbanga. Anyway, nga twogerezeganya, nga tubeerawo nga twogera. Kati nali namuwa ennamba, mu kusooka yansaba ennamba, namuwa ennamba enfu. Kati kuno nenga kamale gamuwa ennamba yange. Tubeerangawo nga twogera. Nga bw'atyo bwampaayo kasente bw'etyo mpola mpola. Kati munnange lutuuka olunaku mwami oyo nga ngamba tusisinkane mu kifo ekimu, nga tusisinkana, nga tunyumya. Nga tunyumya, tukuba emboozi. Tumaliriza ku olwo tulina kye twakolawo nga tutuuka nga angulira ebintu nga nshopingira nga tudde ewaka. Nga munnaye tubeerawo nga bwe tunyumya. Kaakati ng'oli tata w'abaana bange naye atandise okukola ki? Okukomawo. Olwajja yeegayirira nzireyo ewaka biki. Ebyo by the way byonna tujja mu love story yange. Kaakati nga munnange nga ntuuka, ng'omwami ono addamu nga nkubira tuddemu tusisinkane. Munnaye tutuuka nga tugenda okusisinkana. Mr. Sozi nga tufuna guest house emu nga tumiitinga nga tutuukayo. Nga tubeerako nga mumanyi nga tunyumya, nga tubeeramu omwo nga tunyumya. Nga tutuuka ku ssaawa y'okutundula vanira. Mr. Sozi nga ffenna tutuuka nga twekuba bagiyita batya. Nga kale kuganga omanyi tugenda tundula vanira. Nga munnange nga Mr. Sozi nenda omwami. Kati nga omanyi omuntu mu guest house musooka kwesiba tawulo ng'obeerako awo nga weesiba tawulo. Kati naye ndi wano ku buliri nenda omwami. Mr. Sozi ng'omusajja tatandika kutuuyana. Mr. Sozi nga mutakatagaana.
vanira nga talema. Wana yonchitegera kyentegeeza. Vanira nga bamuzero nga dda. Bamugamba tambula nga Mr. Sozi ng'omusajja atandika kutuyana. Mr. Sozi ng'omusajja abuguma. Omusajja nga asitula ebbugumu eriyeeterevu. Omusajja nga atandika okutuyana. Omusajja nga amyuka amaaso. Mr. Sozi ng'omusajja asitula ebbugumu epitirivu. Ng'atunulira omusajja nga atandika kumubuuza buuzibwe ki. Omusajja ngamba nsonyiwa sibitegeera bino. Nga mubuuza bukyanga obaawo bw'oti w'obeera. Mr. Sozi ng'omwami angamba nedda sibitegeera leero. Mr. Sozi ng'omusajja atuyana, ng'omusajja abuguma, nga binsobera. Omanyi kye nnakola nga mugamba you know what? Situka twambale tufulume. Mr. Sozi ng'omusajja ngamba sooka ogumiikirize ate omanyi naawe olwedde nasasudde dda kati ngenda kukola ntya. Nga mugamba munnange siina gye ndaga naawe. Kwa Mr. Sozi natya by the way natya. Nga omusajja mwanfiirako wano. Mbitebe antya. Ewaka nziruseeyo buddusi. Mr. Sozi ng'omusajja atuyanirirawo ng'abuguumirira. Mr. Sozi nga sitambula kudda waka. Nga mugamba you know what? Ewannyo waawo. Baayi nze ngenze. Mr. Sozi ng'omusajja asitoka ng'ayambala enkeera nga nziramu nga mutunulako kuba omwami oyo yali akolera kumpi n'ewaffe. Omusajja ng'awulira yenna yeebwalabwala. Mr. Sozi ng'omusajja atandika n'okuntya. Awasanga mu kkubo atunula ewalala. Ng'atunula ebbali. Mr. Sozi ng'omusajja tantidde. Bannange ekyo kyekiwaziwazi kyange. Naye oluvannyuma nkimanya nti omwami ono mpulira mu ŋŋambo nti mulwadde. Naye bannange Mukama Katonda laba bw'annyamba. Oba omwami ono kiki ekyaliwo nze simanyi. Era kyannemu ettegeera n'olwaliro luno buli lukyankyebuuza ne ŋŋamba kyava ku ki omwami ono okubeera bw'ati. Ate ng'ewaka alina omukyala alina n'abaana. Naye bannange olwo olunaku sirwerabira. Kyo ekibazibazi kyange bannange. Thank you Mr. Sozi okutuweereza bannange. Mr. Sozi ekiboozibozi. Kiboozibozi. Mr. Sozi osiibye otya? Ogamba otya? Nima followers banne mugamba mutya? Munne Mr. Sozi nkuwa ekiboozibozi. Nva mu ggayaaza kiro nva ku mulimu gwa mukama wange tukola mu hoteeri. Nze manager bane ebintu bya manager mubimanyi. Gwakwata ssente y'ekyenkya n'ekyemisana. Kolo mukama wange ayitakoze. Mr. Sozi nga nyuse ne ssente mitwalo ngana. Nzanga kutenezange nga neesasudde omutwalo gundi mu nsawo. Kati mba ntuuka wano ku kidde Namavundu Mr. Sozi nga nsanga omusajja bwali budde bwa kiro nga ngamba nnyabo gyebale kuko nze naawe kyebale nga nnyimirira. Mr. Sozi omusajja nga ngamba gwe nagundi konze yenze. Wakafiirwa ssenga. Mr. Sozi nga twakafiirwa ssenga mazima ewaffe ekyanja. Munnaye nga ngamba bannange ng'olina ebizibu bingi nnyo. Konze okakasa. Toyina mirembe ozunga buzunzi. Mr. Sozi mazima nga sina mirembe nzunga buzunzi. Nga tuvaawo Mr. Sozi nga tudda ku kyebulamu. Nga tuyimirira awantu. Nga ngamba kati olaba ng'alina obuyinja bubiri. Nga Mr. Sozi omusajja nteeka obuyinja omukono gwange. Bwali obuyinja bubiri Mr. Sozi. N'akwatawo Sozi. Nyendola wavuddewo omukka. Ng'olwo bubuliddemu. Mr. Sozi nga ntagala n'angamba kati obwo obuyinja okuvaamu olaba. Kati deeta ssente yonna gy'olina mu nsawo. Mr. Sozi nga nkwata emitwalo aga mukama we nga ngamuwa. Nga ngamba genda n'ewako gyeyo ssente endala lwozireete tuzisabe tuzifune omukisa. Mr. Sozi nalina ekifulasika kyange. Nga nakijjamu ekirawuli nga nteekamu ssente yange buli wenkomawo ku mulimu nga nteekamu. Nga nina n'akabookisi kange Mr. Sozi nga nkateekamu ssente zange. Kaali kanaatera okujjula bino ebinusu eby'olukumi. Sima Mr. Sozi ompulira bannange. Munnange ngenze waka nziggyayo ssente zonna nzireese Mr. Sozi nzireetedde omusajja we yali aŋŋambye omusanga.
Ndi mukayumba kange ak'ettaka Mr. Sozi mazima mpulaninga kugula mufaliso kitanda n'akatandika okwezimba kaakati munnange nga nkomawo omusajja waŋŋambye omusanga Mr. Sozi nga muwa ssente zonna kati munnange nga ŋŋamba genda ku kisaawe ky'eggayaaza nti ekisaawe ky'eggayaaza banne mukimanyi nga ngenda weggayaaza nga ŋŋamba wanda w'amalusu 2 obwinja bukuveemu nange nga ngenda manyi omusajja agenda mumusanga Mr. Sozi nkomawo bannange omusajja we yaŋŋamba omusanga Mr. Sozi omusajja nga taliiwo nga yagenze dda bannange nakaba Mr. Sozi nkedde ku makya bandagidde omusawo ngu basobola ozizza ssente Mr. Sozi tebyagaana bannange kyekyo ekiboozi kyange sirina gwe nali nkinyumirizaako n'empulira mpewedde kinvudde ku mutima bannange abaana banyumiza ebiboozi naye banne senga gavumenti yali esobola okukwata abasajja bano lwakuba ebintu bye babikola kiro abasajja batufeze banne kyekyo ekiboozi kyange Mr. Sozi nakeera enkya okudde wa mukama wange ne mugamba amanyuzi Sozi omukazi teyanziramu olunaku lulamba teyanyega kintu na kimu ekyamazima neegoba nzekka Sozi kyokka nga ndi lubuto ebigere binzimbye Sozi nabonaabona nasira naye agasajja agawannanga agatufeera ago oba galina mu magiki ki simanyi kale nkikolomira ekisajja ekyo bannange nkikolomira senga kati ndi wala mwafuuka bapuleya temulina laavo obulimba bwabasuka olina wamu oyo gwerasigala mu kitika twababuuse abasajja twabazudde Research is my uncle. Ate alunda mu biru. Abeera mukulu wange. Mwanyoko. Yes. Omuli bawagizi bajjaluna mu biru. Abawagizi wa muziki abawagizi b'ebyokulya. Byonna tubikase. Kakati aluna akalango tukakubira eddala tulete invoice nga tetwesikamu. Ewera H&M. H&M restaurant. Yes, it's a restaurant. Bannange mwena wagizi baffe. Mujje mugezeeko muyiteko ku H&M bannaye nze nsubira temujja kuddamu mukulwa ku restaurant. Nayagala okopira awo. Aluna yabeeramu omupunga eri ddala ebyaddala. Atooza bakulimba. Aluna n'agira omuceere. kino kyaituseeko kimala natittonjagala wabanswaliza abaali beeyita bakazi okunsinga obetende nnyo okunyirira wabangondesa Mami Kakumba yasinganga kukubira ki? Zonjukira emboko z'abantu zino nazirya mu bitiibwa. Bannange yabanga mputu. Kirira Jackie. Kiki kyolaba mu mwana wo n'otakyewuunya? N'ogamba bannange mumuleke bulesi ekiteezaala tekyala. Kiki Okwegaana. tofa kuba ŋŋambo China phone we ziba zityo ziba zireekaana naye tezikumba muliro nali simanyi tindifuna njagala bwati kale balimba naye ono yandaza kituufu Era nzijukira empologoma emu. nga nkyala. Nali ntandise okuyimba bambi. Nsagamba yandiba enjovu katwesa ekyempologoma mwesonyiwa enjovu. Netandika. Twababuuse. Nagamba bambi. Leeta microphone. Muzze nayimba. Twababuuse. Olwo nemanya nti balina kuyimba bwe bati. Oyangamba oyo kusaasira. ababadde bamanyidde walala eyo chapter kate mugibike mangu tubikula tesula empya yafunye omwami ekitalo asingira n'enjuba okwaka Misa Kisemakula yakawandiika. bw'oba osirise toyina kyosalwa bwemba nakukyawa nakoowa kirasi yalinnya mugundikula omukazi w'abakukyaya ate tomwogerera kati ndabulamu abatuvuga ekiyaye tukoye okutubonyabonya tukoye okutulumya emitwe soyanangwako ebyekiyaye njamuvuga bya kiyaye titfotati akoowa yaweta